oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Akawuuwo ekikola parliament luno lwa defense luyina ebizibu byayo n'engeri y'abalukulembera ndowooza engeri abamu gye bava mu poliisi oyinza obasonyiwa ono w'Erubaga South Katulu Bwama ndowooza baleeta Kiwulenge. Akawuuwo Kivumbi alina obulwadde ku mutwe obwa livism obwamaalo obutamuggwamu engeri gye yakuwira mu zisiraamu z'ekawempe eri ng'ayambala underwear double color n'ayambala socks double color ate n'engeri gye yabeera ebiseera ebisuso bingi nga bannakiyombekedde bamuwasa nnyo gamba omutwe ne gwonooneka kakati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyekipumbaavu. Akawuuwo kujja wano nga tulwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe n'obaako ky'oyogera eno sisiyeta si byakatemba. Akawuuwo ate nze nwana naye nze nkuba mukube nze sirwana naye nkuba mukube babukubi ngaya mugaye sina kye nwana naye. Akawuuwo baleeta Kiwulenge ono w'Erubaga South. Akawuuwo parliament yonna yamweta mwadda era nze okubaako ne mubogolerako kyayambye nnyo n'okumuteeka ku level waajja naye ng'amaalo n'obugwagwa n'obutoletole bumukutte mu bwongo bwe buti kata kyasobola kubaako kintu ky'amagezi kyayogera. Akawuuwo gano si mawulire wabula kijjobi. ABS TV Gyako Akawuuwo regani nayo kiri kutuukako ku nsonga ezo tugendagendako ku nsonga z'ebyenjigiriza nate abanaffe abasoma amasomo g'obukulu nga bakulembeddwa amasomo ya Old Kampala Adult School nate basabye ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Uganda okulaba nga banguyako ku passport z'abantu ab'enjawulo abaagala natogendako emitalo amayanja okusoma amasomo ag'enjawulo bano na bigenza okutuukawo nga bategekera amatikira gaabwe agenda okubeerawo nate agw'omulundi ogw'ekkumi ekatabe emboozi eyo. Gyako Akawuuwo newankubadde nga bannayuganda babadde tebannajjumbira nnyo kusoma kw'abakulu olw'ensonga ezitali zimu bo abagwira okuva amawanga ag'enjawulo nga Sudaani, Saudi Arabia, Congo, Rwanda n'amawanga amalala tebafiiriddwa mukisa guno era nga bakyayiwa mu Uganda okusoma ennimi ez'enjawulo omuli Olungereza, Oluswayiri wamu n'ennimi endala. Agamu ku masomero wano agasomesa abagwira okusoma kw'ekikulu nga bakulembeddwamu Old Kampala Adult School bagamba nti omulimu guno tegwabeeredde mwangu wadde n'akamu olw'akasoobo akali mu minisitule y'ensonga z'omunda naddala nga bakola ku visa z'abayizi baabwe. Okuva ebweru nga si mu ssomero obuzibu bwekisinga okusanga bwe internal affairs okulwisawo abaana okubawa visa osanga omwana asabye visa n'amala emyezi 2 oluusi mwezi gumu ate nga visa ye eri expire. Bino we bijjidde ng'essomero lino lyetegekera okutikkira abayizi baabwe ku matikkira ag'omulundi ogw'ekkumi nga bano nno bakuguuse mu bintu eby'enjawulo omuli ennimi, ebyalaani, kompyuta awamu n'ebirala nga wano nno akulira ebyensoma wasinzidde okutunyonnyola kwe baava okutikkira. Omuntu bw'ajja wano tusooka ne tumuwa ebigezo tulaba eddaala lyaliko kati omuntu ajjira ddala nga tamanyi yadde n'akamu oyo amala omwaka gumu naye nga ogwe tumusomesa ne tulaba nga tatuukagana n'omutindo gwa graduation tulina engeri gyetuddamu okumutraininga. Babasemberedde okutikkirwa nga bano nno baava mu nsi ez'enjawulo bagamba nti tebasanze kusoomoozebwa kwonna mu ggwanga lyattu kubanga bannayuganda babalaze omukwano. Because I found Ugandan people are very friendly, they are very lovely people, so they don't ask you where you come from. So really, if you ask someone, friendly, they are more smile, and I will hope to get my graduation here. And I came here to school when I was in this school.
I was no. Musoke Ibra ngono munnayuganda abadde asoma okusoma kw'ekikulu atunnyonnyodde ekyamuwaliriza okuddayo okusoma era bw'atyo n'asaba bannayuganda banna bataasoma okukomya okwetya. Wempa bannanga batasomeeko teweetya jangu ate teweetya nti ng'onooswala oba banakulaba batya lino essomero sirya era litulimu bakulu naye terisosola ate era bakutwala ng'omuntu. Nakazi Wini omusomesa ku ssomero lino atubuulidde okusoomoozebwa kwayitamu ng'asomesa abagwira. N'obuzibu obulala osobola osomesa omwana n'omugamba nti eno nga yagamba D n'oddamu n'agamba D. So wabeerawo ebisoomooza bingi naye engeri gye tuludde tuliringa n'aba adults nga tulina engeri gye tusobola okuliringa nabo bulungi basobola okukwata nayiga n'agiyita. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Oluusi nga bifunga bibeera nga tulina engeri gye tusobola okuliringa nabo bulungi basobola okukwata nayiga n'agiyita. Mukiibi Samuel Kebo ABS TV Gyako mulega fage byemizannyo ngati bitambudde bakuyise mu mbozi y'abantu abakulu najiyita B bwe bityo okusomera sukwangu atugendagenda nate Bwakabaka bwa Buganda owekitiibwa Katikkiro wa Buganda okiba Charles Peter Mayiga atongozezza emisinde gya Kabaka egya birthday run. Empira gino emisinde gino gigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna. Enteekateeka zonna bw'ati zigenda okuba nga tezitambula mula zigenda kutambula emisinde gino gigenda kutambulira ku mulamwa olw'okuba nga ate balwanyisa obulwadde bwa nnalubiri mu baana. Gyako Akawuuwo. Omukolo gw'okutongoza emisinde gya Kabaka egimanyiddwa nga Kabaka's birthday run gukoleddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku Bulange Mengo mu maaso g'abavujjiriza ab'enjawulo era nga wano watongoleza n'obukiiko bubiri okuli akategesi k'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akomulundi gw'enkaaga ssaako n'akategesi ak'empaka z'emisinde mu bunnabyalo egikulembera amazaalibwa g'Omutanda. Ssaabasajja wakujaguza emyaka 64 nga 13 omwezi ogwokuna wabula nga jjo emisinde egikulembera amazaalibwa gano egya Kabaka birthday run gyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna nga gye gy'omulundi ogwokutaano bukya nga gitandikibwa. Okusinziira ku nteekateeka ne ku mulundi guno badduka emisinde n'ekigendererwa ekyokulwanyisa obulwadde bwa nnalubiri omulundi ogwokusatu ogw'omudiringana gwe gusembyeyo era nga basuubira abaddusi abali emitwalo 6 okuva ku ab'emitwalo 38 abadduka mwaka oguwedde. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe alaze ensonga n'obukulu obuli mu kujaguza amazaalibwa g'Omutanda nti si kulya buli wamu n'okunywa oba okujaganya wabula balina ensonga ez'enjawulo ez'amaanyi ng'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'Omutanda okwegatta okumanyagana wamu n'okumanya ensibuko ssaako n'okukuuma obulamu kubanga gwe mulamwa gw'emisinde gino. Abantu abayitibwa Abaganda embeera zaabwe n'ensa yaabwe ennono zaabwe ebyobuwangwa bwabwe buli tujaguza amazaalibwa ga Kabaka tuba twekola Katonda eyamutuwamu omukulembeze waffe eyatuwa ennono zino zetugoberera n'ebyo bye tukkiririzaamu si kusanyuka busanyusi kulya na kunywa na kuba ngoma. Katikkiro akowodde abantu ba Buganda wamu ne Uganda yonna okutwaliza wamu okuggwaayo nga 7 omwezi ogwokuna okwetaba mu misinde gino era wano n'atongoza akakiiko akategesi ak'amazaalibwa ga Kabaka akagenda kulemberwa Fred Kisitumpanga nga balala kuliko Kakomo Mukasa, Joseph Kawuki ssaako ne Kangaawo era nga bano bagenda kolaganira wamu naako akategesi ak'emisinde. Tumpanga
omusajja wefunde nga minisita ow'emirimu egy'enkizo waliwo enkizo esinga bazaalibwa ga Kabaka yagenda okuwulira enteekateeka nga mulimu w'ekitiibwa Miisi Kakomo Mukasa omusajja yeddira endiga okuva e Butambala, kuliko w'ekitiibwa Joseph Kawuki omusajja wa Nkima Abasingo, kuliko w'ekitiibwa Fred Sekamere wekukanga awo n'abalala bo abakati. Stalin Nasifu yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kuleka yate Stalin Nasifu n'emboozi eyo ku nsonga nate y'amaduuka ga Ssaabasajja Kabaka Buganda Ronald mwendo mutebi wokubiri. ABS TV ndowooza ffe enteekateeka zaffe z'amazadde okugwa okulaba nate nga tugula emijuzi kigenda okuba nga gyetaba mu mpaka ezo. Reagan ajja kusala ne Kuwait sako ne muganda wange Wycliffe bajja kusala Wycliffe teetaaga kusala Wait yamalirawo. Kale kanve enkoto ate era nga n'ebyayo kya biyidde nange bwentyo nkomekereza mulega fagolunaku olwaliro Akawuuwo ku ABS TV. Nenkwebaza okuba nga obadde otambula naffe kuva tatandikire okutuusa nakadde. Negamba nti genda mu maaso nga weekuumidde ku ABS TV, TV ekuwummuza ebirowoozo. Kakulekerya akalowoozo oba oliawo kanasobola okuba nga tekakukyusa mu mbeera emu oba endala. Obutakkaanya kya mu buntu era obutakkaanya kye kimu ku bintu ebiraga nti abantu tulina endowooza ez'enjawulo. Naye kino kigenda eri bakadde baffe abazadde. Bw'oba olina obutakkaanya n'omuntu omu oba omulala leka kisigamu ate mwana omuto, kubanga ekyo oba osize obukyawe bugenda okubeerawo ku baana n'abazzukulu. Mmwe abakulu bwemba bulina obutakkaanya ng'abakulu, omuto muleke ye akule ne bato banne nga tebalina kibamanyi, ate mmwe enkaayana zammwe n'obutakkaanya zibeere eri nga n'abaana tebazitegeera. Kijja kutuyambako okukula nga sitweboola, nga sitwenyuuma, nga sitwevuma, ate nga tuli bumujjukira agali awamu legaluma ennyama. Nate ku lw'ekitongole ky'amawulire ku ABS TV mbadde simagana Farouk Sisters omuzzukulu wa Katongole n'omuzaana Mwenyango Mase okutuusa kamalire gaffe ag'olunaku olwaleero. Nate nkwagaliza ekiro ekirungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Akawuuwo Lumumba mu mobilization muntu mulungi nnyo, azina ne bayimbi oba Nwagi simanyi Chameleon ya azina nnyo ate akola bulungi nnyo mu mobilization, naye administration tamanyi ebya administration ne management. Akawuuwo Dr. Tango Doi binaku mbadde simanyi nti yeegomba amazina gange, naye nakitegedde nti amazina ageegomba, n'ekyo tekigenda kuŋŋaana kweyongera kuzina. Akawuuwo ebya administration ne management o delegating authority ebya kuzina kukyakala mu rallies ayinza kunonya kalulu. Akawuuwo kubanga okuzina kuli mu butonde nkwagala. Bw'abanga yo okuzina kwa mulema ajje muyigiriza okuzina, naye sijja muyigiriza ku secretariat, nja muyigiriza gonna gemmanyi kuba nze nasoma ne gye nasomera banjigiriza okuzina. Akawuuwo azina ne bayimbi oba Nwagi simanyi Chameleon ya azina nnyo ate akola bulungi nnyo mu mobilization. Akawuuwo naye yabeeranga lesoni nti mulina okuyiga okuzina kuba oyinza okuba ozina ne munno wamu n'omulinnya ku kigere, so ajje muyigirize. Naye n'alisabye alekeraawo okutyoboola ekibiina kya NRM, alekeraawo okutyoboola ekitiibwa ky'omukyala. Ndi mukyala, ndi mukamusajja. Akawuuwo Lumumba abeere transparent. Tulina deputy treasurer honorable Mono tabimanyi, tulina honorable Namayanja lwakuba kati mulwadde tabimanyi wadde bamuwadde sente ze nga Omono. Akawuuwo kuba nze ndowooza eby'omunju bibeera bya munju, ebintu bwe biba eby'omu kisenge bisigale mu kisenge, eby'omu ddiiro bibeere mu ddiiro, eby'oku veranda bibeere ku veranda, eby'ebweru wa geeti oba ew'ekikomera bibeere bweru wa geeti. Aleme kwegomba mazina gange, akirekeraawo. Mwami Lumumba anaalowooza ki? Akawuuwo nga bwe si mawulire wabula kijjobe. Akawuuwo